Okuttiza. Olwaleero njagala tusome ku kintu kye bayita okuttiza. Abaali bakuliddeko mu byalo oba mu maka amalima kye njogerako mukitegeera. Twalinangawo session gye bayita okuttiza. Ekikolo tetwakirekanga kukuza byonna bye kimerusizza. Era bwe kyamalanga okumerusa twagendanga ne tuttiza ne tuggyako ebimu ku bye kimerusizza. Ebitono ebisigaddewo bisobole okukula nga byetaaya. Kyokka ate weewuunye mu kuttiza oyinza okwesanga ng'ekyo ky'olowooza nti kye kigimu ennyo kye tuggyeewo ne tulekawo ekigengewavu. Kintu ekyo kyannyiizanga nnyo ku jjajja. Yagendanga n'attiza endu z'ebitooke naye nga gy'olowooza nti ye ngimu obulungi ate nga gy'asala gwe n'alekawo gy'olowooza nti ngengewavu. Namala kukula ne nkitegeera nti yali mutuufu. Lwa nsonga kino ky'olowooza nti kigimu kiyinza okuba kibadde kye kigengewazza ky'olowooza nti kigengewavu. Olw'omululu gwakyo kiyinza okukula ne kikumma n'enkota kubanga kyakula kya mululu nnyo. Kyokka ne weesanga nga kino kye walabanga ekigengewavu oluvannyuma lw'okuttiza kiri kye bajjawo ekigimu kitandise okugejjera ne kikula ne kyeva ettooke. Mu kyo ki kye ntegeeza? Eggwanga lifuna dissension y'okuttiza. Omwana ono Bianca ali ku levo y'okuttiza. Minisitule y'ensonga z'abaana okola ddi? Omwana ono yatuuka atya ku mbeera eno kubanga omuze gwatandika mpola. Omwana yatandika yeezinyaazinya nga bakazi kyokka nga mulenzi. Ne mumutunuulira omuze gukuze. Kaakati omwana yeefudde empapula z'amawulire zino ze baatimbanga mu mayumba g'edda. Abavubuka abatandika bazitimbisanga buppini. Feesi ye efuuse ekinnya oba efuuse ebinnya bya kazambi. Omwana yeewomoggola atya okutuuka ku kino nga tutunula butunuzi? Ekyokweyisa ng'omuwala nga yali mulenzi kyokka kyali kimala okubeesittaza. Naye omwana asusse ne ku ekyo atandise okufuuka disipule ey'ekifaananyi ekibi eri abaana b'eggwanga abalala. Omwana ono mumuttiza ddi nga mumutwala e Kampiringisa? Kampiringisa akola ddi era ayina mugaso ki? Ssente z'eggwanga Kampiringisa alya zaaki? Omwana ono ssenga mubeera baakisa yeetaaga kurehabilitatinga. Nga sinnamunenya nnyo ng'omwana ngenda okusooka okunenya abaali bamuvunaanyizibwako okuva ku bazadde abaamuzaala. Omwana ono yatuuka atya wano? Bwe nva ku bazadde ne ŋŋenda ku muyimbi Henry Mwanje eyayingiza omwana emize gino egy'okwefuula ng'abawala, eyatandiikiriza empolampola okufuula omwana ono ekyesittaza mu community ng'amutunda ng'amutwala mu bivvulu. Kakati omuze gukuze. Nennenya gavumenti kubanga ebitulemeredde tuyita mmwe. Omwana ono mupulaninga ddi okumutwala e Kampiringisa? Omwana ono afuuse ekyesittaza mu community ne mu society. Omwana ayonoona ensa y'okukuza abaana. Emize gitandiikiriza mpola mpola gityo then ne gibeera normalized. Buli kintu ky'olaba kirina eyakitandika. Buli muze mubi gw'olaba ku nsi waliwo eyagutandika eyagusooka. Lwaki omwana ono mumukkiriza anomulayizinge
ekyabato banno okkulira mu mbeera eyo. Mbwanti omwana bw'atyo, bannaye yakula atyo. Lwaki omubbi ye tabeera bw'atyo? Lwaki bwe musanga ababbi mubatta? Lwaki bo si batyo? Lwaki omubbi wakubira enduulu, wakubba okuba enduulu ne mutuuka n'okuttisa abatabiriimu? Lwaki bo si batyo? Lwaki ono mumuwa eddembe ery'okubeera bw'atyo? Omwana tannaweza na myaka 18 egyesalirawo ku kikyanabeera, omwana waakusalirawo. Mwamuwa mutya eddembe eryesalirawo atuuke okwewomoggola ebituli nga kaabuyonjo? Mwatuuka mutya okumuwa eddembe eryesalirawo atandike okwogera ng'abawala, atandike okusiiga wangi ku mimwa, atandike okusiiga wangi ku njala? Eddembe eryo mwalitandika ddi okulimuwa? Bazadde b'omwana ono lwaki tebannakwatibwa? Henry Mwanje lwaki tannakwatibwa? Abazadde bwe basonga mu baana baabwe engalo nga mubasiba nti ono omwana wa ggwanga, be bano abaana ab'eggwanga? Lyeryo eggwanga lye muzimba mmwe mu Afrika wano? Lyeryo eggwanga lye muzimba mu nsi esinga enno n'ennungi era nga kyekyobugagga kye tubadde tukyenyumirizaamu mpisa na neeyisa? Ebirala byonna twagumanga bwavu, bukulembeze bubi, naye nga tukyalina ekyokwesiima nnono, era nga kyekibadde kikyatukuumye ne mu mbeera embi nga tulya, kubanga twakuzibwa, ne mu kusoomoozebwa nga tubaawo, kubanga tuyina ennono. N'ak'obugagga katono ke tubadde tukyasigaza ng'eggwanga nako mukalese kasaanewo. Ne mutunuulira omwana ono nga kyali kiri nnomo. Omwana omutali ne bbujje litongoza omuzoogo n'abasajja kaakati okwekukunulayo gye babadde beekwese nga beeyisa ng'abakazi. Situbagaana mize gyammwe mmwe abakuze bwe muba kyekyo kye mwasalawo okubeera, naye ate okukipulomootinga kive mu mmwe abakuze kijje mu bato bakule nga bali bato, era n'abazadde balabe nti kiri nnomo omwana okwesalirawo ky'anaabeera wadde nga afuuka ekikekenke. Mukwata abaana ab'oku street ne mubatwala ekampiringisa. Sigamba nti kyemukola kibi, naye bibi bisiŋŋana, weewaawo teri kiri kitono. Ono wa bulabe nnyo mu society n'okusinga abaana b'oku street, kubanga abamu tebabeerawo mu ngeri eri optional. Bakadde baabwe be bafa, abalekerwa nga batandika okujoonyesa abaana ne babulwa ekyokuzzaako okujjako okuddukirawa ku nguudo. Naye ono bwe kiba nti mu bato mubaamu emisango, bali tubayite abazizza emisango gya manisirota, abatemudde mu butali bugenderevu. Ono mada, ono aba ku mada case. Alinda ki okugenda ekampiringisa? Omwana yeetaaga rehabilitation. Omwana yeetaaga kwawula mu baana banne. Omwana agenda kwonoona ensi. Omwana agenda kwonoona ekifaananyi ky'okkuza abaana. Omwana agenda kunomalizinga embeera ey'obuseegu n'ey'obwonoonefu mu baana. Oyo omuvubuka Henry Mwanje y'emu ku nsibuko y'okwonoona eggwanga. Kyalemwa okuyimba, kiri awo
Kojjange Geoffrey Rutaaya yakiwa omukisa n'akireeta balutaaya abasajja abayimbira mu buwombeefu, abayimbira mu mbeera eteesittaza, najja n'olemu okoppa Rutaaya bye yakola n'afuuka ne honorable, kyo ne kikoppayo byakufuula baana beesittaza. Kirya butaala kiinaayina temunnakikwata kubanga tetunnanenya mwana ono, soke tunenye yamutega. Ani yamuwa amataala? Mu baana bonna abalina ebitone gwo gwalabanga ono y'ow'okuleeta, gwo gwalabanga ono y'ow'okuwa platform. Nebaza omuvubuka Sheikh Fahad Mugalula akoze omulimu omulungi mu baana ba ghetto abarehabilitatingidde mu ddiini, abajje mu mafuta g'ennyonyi kuganuusa, abajje mu bubbi n'abafuula abaana abawulize oba abantu abalongoofu eri community. Kuba omuntu alina Katonda obulongoofu bwanguwa. N'erino lihenule mwanje Mukama lye yawa bwe lyalemererwa ddi okuyimba lidduse ewa Rutaaya, lyagenda kuwakankula kufuuka promota wa bintu bino ebyekisirusiru. Ate mu baana promoting abakulu banno oba we promoting ne mu mwana ebbujje ne bakadde beekaana batunula butunuzi. Bazadde bono omwana beetaaga kukwatibwa. Biki bye bazaalira eggwanga? Singa mba ngenda e Bulaaya ne bansanga nga nina ebiragalalagala, passport ya nsi ki gye mba nswazizza, era baani be bateekako bbaani? Abanigeria bye bakolera ku mawanga. Tolabanga buli we bagenda babagaanawo. Kakati n'emise gy'ono omwana givunaanyizibwa ku bazadde. Mwana atuuka atya kweno embeera ng'ataazaalibwa yava obuvi mu ggulu n'agwa n'omwana Yesu, nga ne Yesu yazaalwa. Ono mwana Adamu, kyemugamba ono omwana nnabbi Adamu titeyayitako mu lubuto. Lubuto ki olwetikka omwana ono emyezi 9? Ntumbwe ki ezaavaamu ono omwana? Bakadde b'ono omwana balina kukwatibwa ku lw'obulungi bw'eggwanga. Actually nga temunnafatana mwana, basooke bakwata abazadde kubanga eggwanga lifa maka. Abazadde abalala balabire ku bo ku butya bwe bakuza abaana. Olulimi Oluganda era abantu ba Buganda baddayi, olulimi lwammwe mwe muyitira buli ekyesittaza, lwe lukozesebwa buli eyeesittaza. Awemula, asomesa ebyabasenga, asomesa ebiki, bonna mu lulimi lwammwe tebakozesa. Gavumenti, minisita w'ensonga z'abaana, mukole ku nsonga y'ono omwana. Omwana mumutwale kampiringisa, omwana mumugye mu community. Ono omwana muto tannatuuka kwesalirawo, tannatuuka kwesalirawo. Minisita Balamu bwe yayita omwana ono ng'akyali mu ministry eyo, simanyi kye yakolawo. Era siraba kye yakola, kuba okuva lwe yava mu ofiisi ya Balamu omwana yayongera kwonooneka bwonoonesi. Mbu bateesa amutwale mu ssomero ery'abaana baani? Ery'abaana baani? Kampiringisa nayo basomerayo. Ono omwana asomere mu ssomero ly'abaana baani?
somero kimwe tuteeka abaffe oyo mwalina ossomera. Bwe liba ssomero omwana alina kusomera kampiringisa mu rehabilitation y'abaana eryo si kkomera. Kampiringisa si kkomera, gunjuliro ly'abato. Naye minisita omulamba oyisa omwana alina ekintu alinga embizzi mu nnyindo, tumutereze dene ogenda kuddayo ku ssomero. Owulidde Bianca? Ogenda kuddayo ku ssomero. Kati oyita otya omwana omulenzi Bianca? Omwana omulenzi omuyita otya Bianca? Muyita amannya ge bamutuuma ba Bianca bawala. Naye naawe noyimirira omanyi omwana ono Bianca, anti Bianca, omanyi Bianca tugenda mumuzzaayo mu ssomero. Kasita omuyise Bianca teri ssomero lyalina kubeeramu. Kati tumuteeke mu Nabisunsa Girls. Bwe tusalawo okumutwala mu ly'abawala bokka, mu lya gender emu, tumutwale mu ly'abawala bokka. Nga ye Bianca ng'ebitundu by'ekyama alina by'abasajja. Oba tumutwale mu ly'abalenzi bokka ng'ate erinnya ye Bianca. Omwana yalina kugenda mu kifo eki kampiringisa. Omwana mumutwale kampiringisa ku lw'obulungi bw'eggwanga. Waliwo ajja okugamba ti ndaba ye ali okke, abalala be bali obubi, ndaba ye ali. Nkugambye ebyo by'olowooza nti bigimu bye byonoona bino ate by'olowooza nti bigengewafu, bye byetaaga okutemwawo, okuttisa. Omwana mumugye mu society ku lw'obulungi bw'ensi. Ensa kyekyobugagga kye tukyasigaza mu Uganda, era kwe tukuumidde eggwanga, era kwe tuteekedde eggwanga ery'enkya. Omwana mumugye mu society n'obatunuulira abo bamongo anti twayise etteeka ery'ebisiike kye bava batukuba sanction, mwekweka mu bisiike. Kyokka ng'ate bino ebyekijega byabwe bye babaddemu byebipromotinze obuseegu obungi. Notunuulira omuyimbi sinali so disappointed ne bamisa akyapa bamayinja bali ku kibooziboozi kwe bawemulira platform empemuzi kwe batudde promotinga kyekyo. Programu zonna ezibaawo ennungi ku zi TikTok tobasangako muzaddiini. Waliwo omukyala Mumbejja Ndagire izit, waliwo omuwala Mumbejja motivatinga yo tebagendayo, basanga ku bibooziboozi kwe batuula. Obuseegu bungi obubadde mu ggwanga nga buvunaanyizibwa kwabo bamongi n'akabinja kaabwe. Obwonoonefu bungi obubaddewo nga buvunaanyizibwa ku kabinja ako. Kyokka ate bwe kajja eno ne keefuula akali gguudu, ne beefuula abayonje ennyo, naye nga si bantu gguudu. Ne bapromotinga buli kyabuseegu we kiri bakitaddemu ssente nnyingi. Mutunuulira baana bawemuzi kuvuga mpya buli wiiki ne babaleetera mmwe n'okwenyuwa abakola ebyamagezi ne mulowooza oba twasemba. Kubanga tebaagala bategeevu mu nsi, n'omutegeevu yenna ayogera eby'ekitegeevu bakupangira kalabba kakasukira ku flyover ofe. Badda ku mwana wo nga bapokera butwa. Ne baagala okuugula bawe buli muwemuzi ssente mbokemettererwe emmeeme. Naawe ofuuke muwemuzi kuba abawemuzi kati be bavuga empyaka. Twakuzibwa.
Jjajjange teyaŋŋambako nti ssente bugagga, yaŋŋamba empisa bugagga. Kitala ky'omwavu mpisa, yakinkuutira nno omukadde nnyo. Ekitala ky'omwavu mpisa, naye abantu abo boonoonye eggwanga. Era mu bye nabakyayira temuliimu binene nnyo by'olowooza bino eby'ensi. Ensonga ez'abankyaya ku kwonoona nsi na nsayansi. Abanoonya ebitono mbu baagala fuga ggwanga, mulituuzeewo mmwe n'obwo obuseegu bwammwe. Omu n'omusanga ali mu pozishoni ya bwakatikkiro olw'okuba balina bye baagala okuyisaawo. Naawe abaana mumpemule, tebawemula ggwe, eyo bawemula pozishoni eyaffe ennene etali ya kitaawo oba nnyoko. Eyo pozishoni yebeefa. Mwe mulaba abaana be baavumanga baddokita Kawuma abo, nabagamba ono temuvuma Kawuma, muli mu kuvuma pozishoni, kuba ne wenjironderamu omulala ekifaananyi kyayo kigenda kuba kifudde. Omujegajjaga bawemula ggwe, gwe bawemula ye alyokkena. Eyo pozishoni siiyo, mwe bakuwemulira batyo. Golowooza obutakuwemula nti nze nkwagala nnyo. Olowooza obutakuvuma nti nkwagala nnyo oba sikulinaako busungu n'okubanga kakati nkyakuyita ow'ekitiibwa Katikkiro. Position gy'oholdinga siiyo. Buli we bakuvuma yebeevumwa, yebeefa. Kitiibwa kya position buli lwe kifa, gwe ne bw'ovaamu ogenda oyonoonye sisitimu yaffe. Nazzikuno Katikkiro nga ye kabaka w'ebweru, bw'ayogera kabaka aba ayogedde. Katikkiro kyagenda okudda mu position ng'eyo ayogere tugambe Beene ayogedde.